namukasa wano friend nanga w'ekibiina kya NUP bannange muzuukuke obuzibu bwagudde dde eno vidiyo ndi mugirekodinga ssaawa 10 nzije mutulo bannange ekiriwo ate mulowooza omulwadde tebamusibye omulwadde waffe Dr. Jose Chameleon atageje atakogga bawaddanira pozi takyali bawaddanira takyali bawaddanira munnange mba neebase nga nfuna amawulire agava e Boston. Mwawale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Kati leo lunaku lwakusatu atukedde ku makya kubaweereza mawulire amunnange gagenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Kati bwe twogerera Jose Chameleon ng'asinziira ku kitanda gye yabadde mu ggwanga lya America alina obubaka bweyageze maaso n'okubeera nga amunnange aweereza. Ndi mu ddwaliro wano Newton ndi mu ddwaliro bazibu ne ba-admitting nga pancreas yange etanze okuzaala ate enzymes ze beetaaga okugiddamu ne bajjamu. So ndi wano nninda surgery yange nembebaza nnyo bakyali bange bansabira mu ddwaliro okugezaako okulaba nti ndya ebibala neerwanako neefaako ndabe nti naabe obulamu bukwata bulungi. Kakati waliwo vidiyo gye ndabye omuwala omujja pedolinga naye ndeetedde concern kirabe Abitex yagimpeereza. Obubaka obwo tugenda kubeera nga tubumalayo naye olunaku olw'ejjo waliwo omukyala andowooza kamwogera amannya kuba naye munnamawulire Namukasa. Kigambibwa okuba nti yayogedde ebigambo ebyo ng'agamba Jose Chameleon zawedde yagenze maaso n'okubeera nga amusibisa lwa nsonga yamukubye. Naye nga musajja watu gwe bagamba nti nno yakubye omukyala ali bweru ali mu kujjanjabibwa embeera si nnungi. Kati kino kyamukuddeko engeri omuwulidde ng'ayogera Abitex ndowooza nga bw'omanyi engeri gy'ali promota n'asalawo okupromotinga amawulire ago era n'agamutuusaako. Omuwala aleegi ng'agamba nti nze nafunye emitawaana ne Julie era namukubye era ndi mu poliisi ngo banshibye. Dokita waffe Jose Chameleon nga bw'atanyigira mu ttooke yakubye Juliet zawedde mbu yamukubye mbu yakubye oli nkoko bwana nkoko buchildren. Simanyi lwaki Bannayuganda balemeddemu abamu si mwenna balemeddemu emitima emibi. Sajja ndi wano ndi ku kitanda ndi mu kulinda sajjale yange siina muntu gwe naayembe naye siina muntu gwe naakayanye naye ate oli akedde ku pedolinga agamba amawulire mbw alina amawulire agookya ag'omunda ndi mu ddwaliro nemuliraba nezidribu ziziromuziraba okitegedde naye n'amanya gaagano ku TV kwegali gaago tuli mu ddwaliro naye kakati mwana muwala oyo agambye nze ndi mu kkomera bansibye. Abitex yampeereza vidiyo nenkwatako nnyonnyo nempulyawo bennyonnyo. So mbadde nsaba abantu abalina entegera ekikanga ekyo mu restraining muve ebintu ebyo mube ebintu by'okufiisa bannammwe ebyokwagaza bannammwe ebibi olwokuba munoonya content bijja bazaalira ebizibu ebiyinza obbazaalira ebizibu. Kati mwana muwala ebintu yayogedde off her mouth bisobola okuzaalira ebizibu gwe lwakwekosa obutamanya gwonoonya content. Lwaleero ennaku z'omwezi 18 February US lisaawa 8:35 ndi mu ddwaliro ndinza appointment yange ya sajjala yange oli eyo oli mu kutoka omukomoka ebigambo onjogerako. Anyway bakwana bamma bansabira mwembebaziza nnyo mwenna teri kuva ku mulamwa kansigaye nga nejjanjaba ebinaava mu sajjala era benja bibabuulirako. Kale mbaganye bakwana we mukama abasaasire abakuume. Oyo ye Jose Chameleon. Abo mutunuulira ekituufu kiri nti newankubadde agenda ku sajjale
akyuseemu. Bw'otunya Chameleone eyali mu ddwaliro Nakasero ng'akulaga yenna akoze, neera bw'omwetegereza kati feesi ye ebadde egenda eddawo. Kyakubiri, omuntu bw'abajjanjabibwa n'omulaba ku social media ng'obulamu bwe bulaga bwakweyagala, omuli okulya, okunywa n'ebirala, kubanga ebimu ku byamugisa wanene mu ggwanga erya Uganda nga obujjanjabi ekisooka weebuli naye nga butono okusinga kuba ayinza okubeera ng'afuna ng'ali bweru. Kikyengezako tegeeza famire kintu kikulu nnyo. Omuntu buli obeera omulwadde n'olaba ku bantu bo kizzaamu amaanyi. E Uganda Chameleone alinayo maama we, taata we ne baganda be, naye ate eri gy'ali munnange yeewali naye emirandira gye gy'asimye omusingi. Omukyala gwe yalina ali mu Amerika, abaana be bonna bali mu Amerika. Kati golooza awulira atya ng'azzeemu okulaba ku baana be? Kubanga omuntu yenna bw'alwala ekituufu kiri nti asaba oluusi abaana be naga mulete abaana bange bannange mbalabeko. Abamu newabanga tannafa asobola okugamba njagala kulaba ku baana bange, era oli newabanga soogwa enkomerero ekimuluma agamba kale ku nsinde seeka abaana bange nga bakyali bato. Kale ekya famire n'olabira ddala nga kikontributinga kinene nnyo okujjanjaba obulwadde bw'omuntu psychologically. Kati ku ky'okufulumya amawulire oluusi agafaananako bwe gatyo, sometimes abantu nze ndowooza buli kintu oli abayagala kubeera nga akyogerako, naye nga kkiriza gaana buli kimu toyinza kubeera nga okimanyi. Wakati omuntu oyo okubeera nga mulwadde waliwo abakifunamu, waliwo abakifunamu. Oli agamba yatutamaatama dda. Teri muntu ayagalwa 100 ku 100 era naye abaako ne balabe be. Kati oli asobola okufulumya information enkyamu gwe n'otagyetegereza n'ogibuukira ayi n'omaliriza nga otomedde. Omanyi mu bintu binene eby'amawulire okola ekintu kimu ng'okukyejjako mwattu lujja kubeera lutalo. Okola ekintu kimu ng'okukyejjako lujja kubeera lutalo, kubanga otuuka abantu n'obalowoozesa nti gwe Eva gwaba n'amawulire aga propaganda agataliyo ag'obulimba. Kati abantu batuuka ne bakubuuka ne bamanya nti omuntu oyo buli kyayogera oluusi abeera asaakanya. Sobola okubabuulirayo abamu ku abo abantu abafulumya amawulire naye ng'alina eggulire lyafulumya ekyamazima ne limwokya nga tasobola didifendinga. Kya makulu nnyo okufulumya eggulire nga naawe omanyi nti okuva edda gye litandikwa ne gye likomekerezebwa nsobola okulidifendinga paka amunnaye ku ssaawa esembayo. Naye obanga tosobola difendinga ky'oyogedde era nga tekisobola kubeera nga kirasitinga okumala akaseera, amwattu ekyo nakyo tekibeera kituufu, kubanga bw'ovaayo n'ogamba nti nno omuntu ali mu kkomera ate ng'ali mu ddwaliro, bintu bibiri byawukana. Kale yali badde mu ddwaliro ng'ali kumpi ne tugamba ayo olwamusibye ne bamuddusa amunnange mu ddwaliro, naye ate kale katwongere okubeera nga tusabira Dr. Jose Chameleone mu mbeera mwali asobole okubeera nga asuuka. Abitex nawe okutuusa amawulire omanye abasajja buli kimu babalizaamu. Kati oyo yayagala dde okutegeka amunnaye konsati ya Jose Chameleone. Amanyi Chameleone lwava bw'ati mu bulwadde n'amala amuteekateeka buli kimu kisobola okubeera nga kiteredde. Ekivulu kisobola okukola ne kireeta abantu bangi nnyo, naye ate y'omu yasobola okujja ku mawulire n'agamba nze Chameleone yantama, Chameleone yantama. Naye ate kyewuunyisa bamu ku bakyasinza okubeera nga basindika bu email, bu message n'ebirala. Embeera bwetyo bweri katubirinde, naye nga bwatyo bwe yayogedde. Nze Segaba Mulishi.